Muli mutya abali ku channel yaffe tibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasiba mugende maaso gyegattako ebyo byogero by'abaana abawere ebyo bye mulaba tuli parkinga bwe tutyo. Ebyogero ebyo birimu eddagala ery'enjawulo, mulimu ebibajjo ne mubaamu ebikoola n'obutititi. Eddagala eryo ery'enjawulo lye tuteekamu eddungi erigenda okuyamba omwana wo akule n'emikisa, emikisa gibeere mitangaavu ng'akula. N'olwekyo nsobola okutegekera ekyogero ekyo eky'abaana abato babbebi abaakazaalibwa kyekyo kyogero. Kati ekyo kya mwana muwala, bw'ozaala omwana kikulu nnyo nsobola okufunira ekyogero ekyo ekituufu ekigenda okuyamba omwana wo ng'akula. Kati nga bwe mulaba ekyo, beera ng'oyamba omwana wo oyo gw'obeera ozadde, mufunire ku kyogero abeere ng'anaabako. Ekyamazima omwana abeera anaabye ku kyogero nga muwere aba wanjawulo kw'ono omwana atanaabye, olw'ensonga nti oba mubaamu eddagala ery'enjawulo erimuyamba ku bintu eby'enjawulo akule, emikisa gye mitangaavu. N'olwekyo beera ng'ofunira omwana wo ekyogero obeere ng'omuteekamukko, kigenda kubeera kirungi nnyo. Ekyogero ekyo nsobola okikufunira, nsobola okikuteekerateekera bulungi nnyo. Kati nga bwe mukiraba kiikyo, osobola okujja ku WhatsApp yange ne tubeera nga twogera, naddala ggwe agenda okuzaala oba azadde nga weetaaga ekyogero ky'omwana wo oyo omuwere. Ennamba yange ya WhatsApp eri 07778734 yeeyo WhatsApp nnamba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasiba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.